ku mutwe. Wano we basula. Omuzadde omulungi yasaanidde okubanga ye mukulembeze, oba omukulembeze omulungi yasaanidde okubanga muzadde. Omanyi kiba kibi okugamba abantu b'otwala baba okulembera muleete musolo muleete kino muleete kiri naye nga tomanyi basula batya babalya batya nga tonnabajjako musolo. Kati ssentebe agenda okujja omwana ono gy'ava. Omwana ono alina talenti, asula alumu ebiku, buli kimu kyonna kimuyisa bubi, naye waasula weewo. Ono yamaze omulaba gwe gwani naye agambadde bingi byenjandaba. Omanyi yenze ssentebe wammwe ye Bagonza Thomas, omwami ono ssentebe original names. Kaakati ono engeri gy'asiiba mu kibanga ye waatunulira ssentebe alabanga ekkomera. Kati ate nzija kweyanjulira ki naawe ssentebe mwana? Mwana oyogera nga wa poliisi mwana, ate olabika olina mpega up chairman. Biki bino by'oleese mwana? Wadde ki? Unaabuguma buguma. Mwana ssentebe mwana. Nze njagala kutwala mwana ono ndabe nga mbakwatako tugenda ffenna. Ssentebe ayagala ayambe famire eno naye ono atiddemu. Omanyi bw'oba alimu obubbibi poliisi ogirabanga empingu ne bw'oba oli ayita obuyisi kabenga wa poliisi nga tali mu uniform. Njagala mbatwale mbajje mu bulamu buno ate mubeekenge gye mutandika okuleka ndi mufuuka abantu abavunaanyizibwa. Ssentebe kyalabye naye mugenda kunsuubiza byonna bye mubadde mukola ebikyamu mugenda kubirokoka. Nja kukakuba oluyi tokakuba. Ssentebe kwe kuyingira alingizeeko alabe abantu betukulemberanga basula bubi. Abantu betukulembera bambi nga basula bubi. Tugenda maaso. Kadi ssentebe bw'abatwala lume yagaa buli kimu ngenda kitundu oba agenda kutunda ki oba nkondo za nnyumba. Ssentebe mwana tugende bw'ata tuleete omufalisa bino ebyeno mubireke. Ssentebe yayisaawo abaana bano. Lengera abayaaye. Manyi bagamba ekuba omunaku tekya. Kati ate bwekya eba ekedde. Ssentebe yayinayo akayumba ke n'aleeta abaana. N'aleeta abaana bano. N'abalaga yabawa ekifo we bagenda okubanga abaana bano bakolera rehearsals. Kuba omwana ono yamulabyemu ekitone ekyokwagala okuzannya sinema. N'amuwa ekitundu we balina okuleka ne barehearsingera. Era entandikwa yonna emu n'amala okuleka ne olugero lwammwe lukakasiddwa nga tubakwatira ekifaananyi. Ssentebe yakikola. Bwe tuba tulaba firimu eno ng'oli chairman gy'ova bameka be waakakwatako. Nsonga ki gy'owa abantu b'otwala nti bakwagala nnyo. Waliwo okuba ssentebe omuntu ng'oli ssentebe naye ng'abantu b'okulembera buli omu waakulaba mubamu abafuna kasikonda abantu ne balwala emigongo abalala ne beeta nga balabanga abalumbiddwa ekirwadde. Kaakati omuntu yenna ng'oli mukulembeze y'embeera gy'osaanidde okuleka nti weewala. Tokkiriza bantu b'okulembera kubanga tebakwenyumirizaamu kye bayita obukulembeze. Kuba omukulembeze gwe aba akulira era gwe aba mulezi. Ekisumuluzo bakikwasa Mezaya kyava mugwa mu kafuba kyakanka mu kampola ntunga akabango munange bamuyita Owere Moses original names. N'amuwa ekisumuluzo. Omuntu buli okwata ekisumuluzo ng'oggulawo embeera gy'oyingira gy'otabaddemu kyenkanankana n'okugula enzigi to success.
wano etugenda okubeera sokolinde ndabe chairman abawadde naye ababiri bano laba oli bwaseka taseka amannyo alenga malenge taseka alenga bulenzi egenda maaso firimu yaffe era nga twagala okumanya ludda wajja biggwera kale nno yabaagala nnyo n'ababuulirira ng'omuzadde. Omanyi oluusi abantu abamu bakola ebintu ebibi oluusi ebimenya amateeka lwakuba si babeera babuulirire naye nga nabo baba bantu wabula kye baba tebamanyi ge mazima. Oluusi amazima gali kufuula ow'eddembe bingi ebireetera abantu okukola abantu kubanga abeera kumanya kwe naye abatali kumanya ku wansi. Muntu ayinza okukola byakola naye ng'ali kukumanya kwe. Baasanyuka nga bw'okiwulira. Egenda maaso era baasomeddwa kale nno nga wayitawo ennaku bulamu bwagunda. Batandika ssebo n'okubeerawo nga bayimiriddewo ku ssaala beetereeza. Simanyi oba ono ekibanga yakirokoka naye emigaati bagifuna ne bulubandi kyayalimu sukaali flasika weeziri. Akati no kyobola bw'obanga ozannyira Katonda omuvangako. Bano baalemererwa okuyamba muganda waabwe kati bo baafuuka ate baddube yabaliisa era singa si mukisa gwe bandibadde tebali mu ssanyu lino lyonna. Kati bw'obanga weesudiya lowooza ku neesudiya ekomawa. Kakaawa banywera ddala. Efirimu yaffe egenda maaso. Jejejejeje. Era tewe oli nange wano n'embozi tugiveeko olw'okuba gwe oli bulungi ffenna tuli bulungi sinze nzekka olizo twefuulira ojjukira ebiseera batwaliramu amajani waliwo embozi batayagala kuzza ngende tuli mu mbeera eno naye totuvanga mu ngende ekisoboka ngende twakuwaata amajani ogenda ogatunda esiwadda ono alina ne kooti baba wadde engoye kati okwambala kuli gye bali basobola okwambala obulungi nga bwe baagala. Egenda maaso wabeera nakusemba kubeera wakabulira ebyo tujja byogerako edda nakangende kusomera obudde bumuseeku ondekaawo obudde agenda kusoma bamuzize ne ku ssomero ssentebe yamuteekamu akasente. Kale obulamu busobola okugonda naye weeyisa otya nga tebunnagonda. Oluusi oyinza okuba weeyisa bubi obulamu ne buluka bukaluba oba oli awo wandibadde okyusa mu neeyisaayo obulamu ne bugonda kuba buli kimu kisoboka. Ate abantu ebintu byebalabanga ebizito oluusi bibeera biwewuka mu maaso ga Katonda. Kale nno omwana ono ate embeera yalabika ddala nti egonza omuntu yali talina waabwe n'afuna ewaabwe naye era mikwano gye sigyamwerabira. Isaiah vayo kati abaana tebakyamuleka kusoma kubanga bakimanyi yajja n'emigaati ajja n'emigaati. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kale nno
akwate kubo n'afuluma atambula agende ku ssomero. Obulamu bwe bwali bumaze okukyuka. Otegese kukyusa otya obulamu bwo? Naye bwetyo bwegenze. Tubaagala nnyo mwenna. Wadde olaba amaziga g'omuto akuume.